Sina sente yali avuddeyo kooni we nnali emirundi gyonna gye ngenze owe kabule kwagala kunsiiga Siriimu byonna nja byogera mbijjeyo kasajja sagala kaneefulireko kaamazi nina byenfunyewo mu ssimu yange kakati ate saa zino tewali yabisindise zagenda obyesindikira. Ndowooza ka odi yako mukawulidde olwo olunaku omuwala oyo yavaayo after ku bintu bye musinza osaasaanya ku lunaku lwennyini abasinga bu vidiyo ne audio bye mutambuza omwana oyo we yasula ewa MC Cuts abasinga lwe mugamba lwe yafuna Siriimu naye kasita mukyewuliridde Siriimu teyamufuna wabula njagala wetegereze posti eno posti si gwe gusoose by the way okwogera ku kintu nga kino n'omwana ng'atawaanyizibwa drugs lwa nsonga badde alinkinga n'abantu aba Nigeria. Ono mwana alina ekizibu njagala mwetegereze Jackie Chandiru embeera gye yalimu ku lw'ensonga za drugs mu comparing n'omwana ono embeera gy'alimu. But you people mwetise MC Cuts olw'okuba yavaayo n'alangirira so bibeere bitono kati njagala ulire odi eno gimaleyo. Naye kati Cuts asaasanya erinnya lyange ali mu bbala mmanyira nsinikira ebinyo deep down muntu mukulu ategeera alina amagezi just in the name of protecting fee ng'ate talina kitiibwa kyamuwaamu. Nze gwe yasombanga ebyo byabadde awozambo nga sirina sente zani ze yali alyanga yolwo olunaku olwaffeemu lwagamba nti nno namugamba tugendeyo kwokyeyo muyita nti mubuulire bukaseera kubeera nga nsaba busigala mugulira zikirabu that very day akamatsi ke yali nako kajja ne kaŋŋamba Cuts agambye mbukola ki ayagala club bbiri nga njeri ne bakwano bange I have proof kitegeera nsobola obbayita ne bajja ne boogera amazima sagala Cuts ata anzimbireko nnyo olw'okubanga ye bamanyi mulalu naye ate nange ndi mulalu navaako saa zino sirina kyenneegwe yatalina kyagenda fiirwa n'ebyekisiru byankangakanga mbu agenda kunsiba agenda asiba ennyoko taddamu n'akummanyira kuba kati nze navuddeko zakyadde dda. I cannot respect someone namanyira bwatyo deep down Cuts muntu mukulu amanyi ekigenda amaaso he knows the truth even the story gyawa abantu nfu nasirise neŋŋamba buli omu nanga faith play silent naye I don't play silent nga someone is saying out like false things just because bali ku TV yaabwe like bamuwolereze ekyo Zahara tekyo kininako obuzibu bwa buli personal bwadda naye the way he interviewed that guy kiraga naye alina bias you know yibyo abiwa bati emirimu ebyo ku TV ekyo Zahara tekitamira mu Casablanca nekyebaka wansi nekigwa kyonna kyonna nekitustamina nakyo nekiddawo kinja samiri oyo Cuts angamba mbu sirina sente yali avuddeyo kooni we nnali emirundi gyonna gye ngenze owe kabule kwagala kunsiiga Siriimu byonna nja byogera mbijjeyo kasajja sagala kaneefulireko kaamazi nina byenfunyewo mu ssimu yange kakati ate saa zino tewali yabisindise zagenda obyesindikira. My name is already spoiled sigenda tunulira kasajja kagenda mubalawe kawoza kagenda kunsiba nzagenda okukasiba kakubeera emmotoka yaako n'ebyo byonna bye tubadde tuze mubala nga wenkasonyiwa nga wekansanga n'abantu bagayi buli kansanga kuwevu nekyali wange tekamumanyi nga kajja kakola ki nga kajja kaŋŋamba kagamba guy can I please talk to her nekansika nekantwalire mu ttooyi buli omu yali ali bwali nenkola ki nengenda nga manyi oba ŋŋamba ki nakwata bubbando bayali ezegyewo obusente olunaku lwe nasokola aba Cuts nga alina ku sente nga okitegeera neze mu byonna bembadde mpitamu ne audio genda ziwulira nali mu recording kuba omuntu bwe mbadde ndiringa naye mbadde mumanyi for a long time so mbadde mmanyi ekiseera we kiti kijja tuuka wandiireko amazi kati saagala agandiireko kubanga simutya ate nsaba Mukama aleme munsanza kuba simutya ate atalowoozaako okunsiba kubanga ebyo bye yansiba n'ensirika nali ntamidde ye ne banne ne bankwata ne batandika okunkuba just because mbulwa mpaka kugenda waka byebiki ebyo olumala nga kagamba nze nkeesibako nkeesibeko nkagaza kyakakayina olumba akatambula kagenda okufa olumba olugenda okufa obufi olwo lwotunuulira n'owulira nga ofa akakotyonkoka n'okatunulira n'okasaasira I've been silent I've been Mutindo TV, the best online TV.